I have sent my team to go on the ground and get us the report. I'm still waiting the report to know what went wrong on that project. I have passed there this morning and I obviously saw that the biggest problem was the current area they were working on, and where possible, because we cannot be there every day. But we shall get to know where the problem was, whether it was poor workmanship, whether it was poor mixes of the cements, whether the scaffolds were not firm enough, and so the cement went. So I'm still waiting for the report so that I can inform the people what actually went wrong. So what were the immediate directives? The immediate directive was obviously to stop the construction, and I can tell you there is no work going on at the moment. We are very lucky that we didn't have any injuries on the site, so we do believe that yes, further instruction will be given, more confirmatory tests will be done in order to make sure that moving forward, we move forward in a proper manner. Tulina okusomoozebwa nti abantu bangi bwetumala okuwa olukusa ogenda okuzimba, kanso ng'etamba bakugu baayo ba engineer ate na ttiimu ya building control board baba balina okugenda okulaba ebizimbe bizimbibwa ne bakebera obanga ebikozesebwa biri ku lupimo olwo olutuufu, era ekizimbe ekyo tukkiriza nti kyakolebwa, omulimu gwakolebwa kuba ekizimbe ekyo kyatandika ndoza mu 2022-23. So foundation twagisupervisinga bulungi nnyo era eri mu mbeera nnungi. Engineer eyaze n'agatta ku mulimu ogwo gwegwo okukomawo abantu ne bebbirira, kubanga wabanga yabadde wakuddamu okukola yabadde alina okukomawo ategeeze kanso era abakugu baddeyo beetegereze biki ebikolebwa nga babadde bakola bafuba. Naye kati ye we yazzeeyo yayongereza ku kiri kyobulaba ekizimbe ekyo tekyagudde kyonna, ekyayongezeddwako mu nnaku zino kyekyo kyagudde
era ekyo yakikoze nga ffe nga tetuli inneno kubajjukira nti abantu bo balaba ekizimbe tetwakola plan ne bajja approvinga ne bagoberera kati oba bakomyewo nga wano yalibadde alina okukomawo wano waba alina kyakyusaamu yalibadde akola kyebayita integrated structure plan wabanga abadde ayongereza kuba continuinga ne construction ye era yabadde alina okukomawo afune wano obukugu obumala balabe abakugu nti ekikolebwa kyekyo ekituufu ekitakola kati okusomeza kwe tulina tibe bantu abazimba ebizimbe ne batabimala mu kiseera ekyo kye baasaba okubimala obatuuka olwokuba bamanyi tuno baba balina okuddamu ate okuwaayo maybe esente ezimu oba okuddamu okusaba bajje bakikola mu ngeri ey'obubba naye nga ekyo kitadde ku bbali tukizira kizuula nti n'ebikozesebwa kati naye tulina okubyekenneenya nazi kuno omutonga tamuguziza omutayimbwa nti aguza sementi ng'omanya nti aguza sementi kati olwaleero bw'olaba sementi akozesebwa ogeruka abantu bamwenamu emiteeko simanyi semu 1 semu 2 semu 4 ng'olaba nti no strength ya sementi eyo si y'omu bye bitwala abakugu bano ogenda nti okozesa sementi kikaaki era otabula byenkana ki kati obikola nga weekwese bye biviriddeko abantu baffe okuba nga bafiirwa ate n'okutta obulamu bw'abantu kale tulowooza nti abantu baffe abali mu kuzimba abamu babadde nga babayimiriza ndebyeko bebayimiriza nga mugamba nedda odduka nnyo tetusobola kukkiriza kuzimba speed bweti kale tusaba abantu abali mu kuzimba ddala ebizimba ebyakalina nti mugendere mu mitendera bamanyi nobayimiriza nga tuyongerako paka nakyo kimaze okukala ogenda kukozesa mitayimbwa gifaanana gitya pulaani eno gy'oleese abamu bakyusa saizi y'emitayimbwa nga ziba mugati noyina okuba nga okosa Y12 ng'ekyokulabirako ogenda okulaba nga akozesa half inch nga yeekwese nga walina okugenda emitayimbwa 8 nga yasaza okukozesa emitayimbwa 4 ng'alowooza nti nno agenda kuba nga asevinga kale kwe kusomozebwa kwe tulina nti n'abatukolera kati ebikozesebwa tetukyabeesiga nnyo ti n'abantu bebbye nnyo nga bakola emirimu bubba nga tebaagala kukozesa obukugu bwabo abaasoma emirimu egyo abali mu ofiisi. Nze boogere nsensebuse nze division mayor wa Mukono Central Division. Mazima njagala okubeera nga nvumirira bannannyini bizimbe oba abo abagagga abaagala okuzimba mu kibuga kino ekya Mukono okubaako ebintu bye beegendereza obutabikola ku lw'okutaasa abantu baffe. Twabadde tutambula awo ne tusanga ekizimbe ekyo nga kigwa nga kiyiikamu naye nga kiriko abakozi 40 basitula batwala enkokoto giteeka waggulu naye nga tebagirinze badduka sipiidi mpitirivu nnyo ekizimbe ne kiyiikamu. Katonda yayambye buyambi okubeera nga tewaliwo mukozi oba mwana yenna yafunye buzibu naye kyayiise ffenna tutunula bwe tuti nga tulaba era nga kireetera okwebuuza nti ddala kituufu wabadde bamonitalinga omulimu guno nga bayinginiya mubadde mufaayo okujja okulaba ebigenda mu maaso kubanga ate n'olugambo lubaddewo nga lutambula nga lugamba nti abakozi abakola ku kizimbe ekyo balina engeri gye bakukusa seminti ne bamutunda mu byalo. Kati kiba kitegeeza nti mukola omulimu guno ne seminti atawera akosezza omulimu gwabwe so nga ate abadde ayinza n'okutwala obulamu bw'abantu baffe ne tutandika okudda mu miranga nga bye tubale tuwulira e Kampala. N'olwekyo njagala okusaba bayinginiya baffe basiva inginiya baffe betulina babayingina ba municipality okufaayo ennyo wakati mu kubaliriza okugaba pulaani nga tuziwadde abantu bano naye n'okukola weekly monitoring oba daily monitoring ey'okulaba abazimbi oba nga ddala bye bakola ne speed ekizimbe kwe kitambulira nga ddala kituufu kyekyo era kigwanidde. Otherwise bwe tutakikole ku bizimbe ebimeruka enkya n'eggulo kati mu kibuga ekya municipality kino kubanga essaawa yonna kino ekibuga kiyingira city ebizimbe ebimeruka biteekwa okubeera nga abainginiya babirambula oluvannyuma lw'okubawa pulaani ate basobole okubeera nga bazimba ebintu ebigumu ebinaaba nga tebigenda kutta bantu baffe. Tetwagala kuwulira njega zitta bantu nga bwe gubadde nga e Kampala oba mu bitundu ebirala bye tuba tuwulira. Erinnya Kaweya Ronald nga yenze Deputy Mayor wa Mukono Central Division. Nga Mukono Central Division twetaaga okubanga abantu bano abazimba ebizimbe bwe bajja mu bayinginiya batuwa omukisa naffe
nga committees wano nga tulina committee ya works okusobola okubanga bajja okusupervisinga ku bizimbe bino olw'ensonga nti speed ezimbibwako ebizimbe bino naye twatandise otweraliikiriza. Omuntu atandika ekizimbe leero wayitawo ennaku 3 ng'omulaba ali mu kuyiwa siraabu ya waggulu ne weebuuza ekizimbe kino kyo kiweereddwa budde ki okusobola okukala, okusobola okuguma, okusobola okubanga emitayimbwa egikozeseddwa ddala kituufu gisobola okuwanirira emyaliriro egyo egiteereddwa ku kizimbe ekyo n'obwangu bwekikoleddwamu. Awo nno tusaba okubaawo enkola amangu gye tugenda okukola ng'abakulembeze okusobola okuteekawo etteeka eriraga nti omuntu wano mu Mukono Central Division okuzimba ekizimbe bwe kityo ayita mu mitendera bwe gityo okubanga n'obukiiko buno obwa kanso busobola okuvaayo bujje busupervisinge ku bizimbe ebyo tusobole okulaba nga tukuuma obulamu bw'abantu ate n'okukuuma ssente z'abagagga. Twala omulanga guno okwogera nga ngamba ba contractors kubanga balabika be balina obuzibu nti abantu betukozesa tebali qualified. Bw'obasanga nga tebali qualified ate ne materials gwe bakozesa abeera munafu oba abatatuukiridde n'ekirala abatawera. Kubanga senga contractor aba akozeseza ebintu nga we birina okukolebwa okukozesebwa mu bulungi bwabwo nga bimala nga ne quality yoyo sirowooza nti ekizimbe bwe kityo kisobola okugwa. Mukama yayambye buyambi nti tetwafiiriddwamu muntu n'omu. Awo nno kyenva nkuba omulanga eri Mukono municipality abavunaanyizibwa ku nsonga z'okuzimba oba okubawa permit ebakkiriza okuzimba bagoberere ensonga zino baleme kukoma bukomi kuwa bantu building permit bagoberere ekintu paka gye kiggwera baleme kuteekayo gwa naggambe ng'obuzibu bwe butyo bujja kubanga senga baba bafuddeyo senga tulina ekibuga ekiteeketeeke ekiru. Municipality balina okwewaayo ne bakola emirimu nga bwe balina okukola baleme okuteekamu okuba nti ono mukwano gwange tumuwadde building permit ne bakikomyawo baleme okufuna kubanga gye biggwera ebintu bino oyinza okwesanga nga ekizimbe kyali tekirina kuzimbibwawo oba kyandibadde nga tekirina kufuna floors ezo ze zikoze ki ze bazimbye nga zirina kukoma oba ku floor 1 oba floor 2 naye bo ne bakola ki ne bayitawo. Kati aba municipality bo olumala okuwa permit ng'ekintu bakikola ki bakikomyawo. So aba municipality tubasaba balondoole ekintu kino okuva gye kitandikidde paka gye kiggwera. Erinnya nze Kyasanku Stephen olw'ekisa kya Katonda nze kansala akiikirira ekyalo Anthony Kigombya Kitega Kikoza Gunga wamu ne Kavule ku Mukono Central Division era nga nze chairperson Works and Technical Service ku Mukono Central Division. Nze ngamba ensonga eva mu kuba nti bano abananyini bizimbe baagaliza nnyo abantu baabwe newankubadde tebalina experience. Oli agamba nti omuntu wange nandaba atya nga simuwadde mulimu newankubadde aba talina busobozi bonna oba experience n'amuwa bubi olw'ekyo. Ekirala ba contractors abasinga batuukira bananyini bizimbe ebigenda bizimbibwa ne babaako enteeseganya gye bateeseganya nabo okugeza asobola okuteeseganya mu mbeera eya requirements oba ebyetaago ebiyinza okukozesebwa olw'okuba nti nanyini kizimba azimba aba ayagala ekizimbe kizimbwe ku ssente zawulira zayagala oli namubulira ssente zayagala nalaba nga tezimala olwo naye ng'awulira ali mu bwetaavu obwa ssente ajja ssalawo akozese matiriya atamala akozese ebintu ebiri substandard ebimitendera egya wansi okugeza twalabye ekizimbe kino ekyawano natunulidde ng'emitayimbwa egirimu size ziri ziwaayo oba 20 foot 16 ezo zempulira ze bateeka mu makalina oli yakola lwakwagala kukola mulimu n'okukekkereza omulimu gukolebwe n'ebirala bingi n'obwesigwa abantu abasinga ba contractors abakola ebizimbe ebyo obwesigwa bwabavaamu basobola okumuwa matiriyo amala wabula ayagala okufissa n'asalawo agende wali mwala wali mukame waffe wali wetubeera najja n'ayoola obusajja bwe bayita obusajja bw'enkuba najja n'azimba ekizimbe ky'omusajja ekya billions and billions of money.